Olunaku lwa leero Matthew Kanyamunyu ne muganzi we Cynthia Munywangari wamu ne muganda we Joseph Kanyamunyu bazzeemu okulabikako mu maaso g'omulamuzi w'ekkooti ento ey'e Nakawa okuweera ennemba n'omusango ogw'okutta Kenneth Akena omwezi oguwedde. Zibadde ssaawa 2:30 zennyini ez'okumakya, abasatu bano ne baleetebwa mu mmotoka y'amakomera. Bayingidde butereevu mu wankaaki wa kkooti ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi Noah Sajjabbi. Obutabaako nga bulijjo, ab'enganda za Kanyamunyu tebajjumbidde kkooti nga bazze basatu bokka, ate ab'enganda z'omugenzi Kenneth Akena bakubyeko obugule nga bambadde essaati enzirugavu eziriko ekifaananyi kya Akena n'ebigambo mu Lungereza ebigamba nti Justice for Akena, ekivvuunulwa nti Akena afuna obwenkanya. Oludda oluwaabi lutegeezezza nga bwe lukyakola okunoonyereza era ne lusaba omulamuzi Noah Sajjabbi alongera akaseera. Omulamuzi kyakkiriza era omusango guno ne gwongezebwayo okutuusa nga 3 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2017. Madrid Nabukeera ne Ronald KTV amalindirire.